kubeera nga tucelebrating Afrobeat music. Abantu baffe abamu Afrobeat gwe bayita band music, naye ekigambo band music si kituufu. N'olw'ensonga eyo wagenda kubaawo concert nga 24 December era ng'eyitiddwa Music Africa Night. So nga line-up y'abayimbi gye tulina nene, tugenda kubanga tulina Ronald Mayinja, tugenda kuba ne Stabua Natooro, tulina Sophia Nantongo, Fred Seruga, Irene Namatovu, Catherine Kusasira, Maureen Nantume, Hajaruna Mbiru, Carol Nantongo, ne Winnie Nwati. Nga abayimbi abo mu edition esooka betugenda okukola nabo as we celebrate that genre. Show egenda kubeera wano ku Serena ennaku z'omwezi 24 December. So tusaba abamawulire mwenna abali wano tutambule nammwe on the journey of celebrating this genre. Ebigambo bigenda kubeera bitono nnyo okuva gye tuli, ebisinga tujja kubyagala kuva mu mmwe. Nomali mubeera mwagala mba n'ebibuuzo bingi ebyokubuuza, so tujja kuba nga tubawo obudde bungi for you to ask, tusobole okuba nga tubannyonnyola. In no particular order, kuba tugamba about the Africa Night words to the press. Thank you very much. Babitana Nomulewi, Nandi influencer, Nandi Mchala Msubuzi, Samson Yubalaga. First and foremost, Mujje Sabango Inze akwasaganya this show, Divaita Music Africa Night. Nga twafuna vision wemune munange my partner omwami Hajia Sinchironde. We had a vision of celebrating Afrobeat music. Ngomwami Stendi Mwagambi twagala chiyita band music. Genre eno tujenyumirizaamu nnyo ate era music ono tumwagala. Music ono abaddewo for about 15, 20, 18 years. Abantu bano nga twagala tusike that love omukwano gwe twagala tuguze kati, because tulabye shows nyingi ezijja bano abaana bato abavubuka. So nekirala, we wanted to give that audience a VIP treat. Neza nnyo ku bivulu by'abantu bano, either production yaabwe si nnungi nga we yandibadde, stage yaabwe si nnungi nga weerina kubeera. So ne tugamba, why don't we do it? Ne tubawa VIP treat, ne tubawa production nga y'amaanyi, sound nga mulungi, nga buli kimu omuntu ali wajja okubalaba agenda kulaba something new that they're not used to. We sat down and had a few meetings and tunabafulumya artwork because twali twagala kukigwa mbuga. And ne tusalawo nti abantu bano abaagendanga mu bifo biri ebirala, Bad Valley, Freedom City, lwaki tubaleeta mu Serena tubawe VIP treat, red carpet, nga wajjanga it's worth the money, and also sound wa music oyo awulire ekintu ekitali kya bulijjo nga kyabadde asomye. So that is how we came up with Music Africa Night. Era abayimbi baffe twabatuukirira omu ku omu. We sat them down ne tubabuulira vision yaffe, tulabe oba bakibayinga, and luckily Mukama yatuyamba buli omu ng'akyagadde, and that is why we are here today. Okusooka neebaza Bannayuganda
abatuwagidde okuba twatandikira ddala okuyimba paka leero. Nebaza media fraternity ebadde promotinga from day one paka leero. Ozate nebaza ekyesuso ba promoters baffe Nalongo Lewis okuvayo ne idea eno, kubanga gamazima gali nti janula yaffe eno abantu ebadde tenafuna kuteekebwa kulungi nga bwagambye nti olumu nga tutegeka naye nga tubulamu omukono ogw'amaanyi era gwajjeeyo, nga tulina audiensi yaffe ndowooza ate yali yagadde enteekateeka esingako. So mu mbeera enaavaayo era kuno tubasuubiza nti ennaku z'omwezi 24 Desemba wano ku Serena Hotel tugenda kuyimba. Ndowooza okuyimba mu nnyimba gye tutayimbangako. Enteekateeka egenda kuba nnungi, sawundi egenda kuba nnungi, treatment egenda kuba nnungi. Natusaba abawagizi baffe batuweereddewo ebbanga lyonna babimukisa akadde mujje tusobola okubawa ekyo kye tulina. Ennaku z'omwezi 24 Desemba tugenda kuba wano ku Serena Hotel. Tubasaba mujje mu bungi kubanga enteekateeka nnungi. Ebbanga lyenyimbidde ndowooza mbadde sifunangako nteekateeka ng'egendako nga binyimbe. Tulina abaana bato bangi abadde bajja naye era nga nabo baggwamu amaanyi nga balaba Afrobeat abulamu kusinza ku kye baagala, naye ate kino ekiriwo gwe mukisa gwokka omuntu ajjala kitegeeza nisikuba bwe tumukuba message ebamugerikireya naye ndowooza ebadde buzibwa organization luno kyekyo ekiteredde ekigenda okukwama. Abamu batumanyi ng'abayimbi ba bandi ne mu lulimi lwa art bandi ndowooza ebintu byogatta n'ogatta kita engoma biki ebyo buli omu abikola naye nga kyalina bakiyita Afrobeat. Olwekyo mbadde nsaba abantu bajje basebo ne bannyabo tunyumirwe nga tubetuyiga ennaku z'omwezi 24 Desemba 2022 tugenda okuyingira emyaka emirala nga kyo kino tukiyize twongere ate kuteeka muzika waffe ku mutindo tuddamu nenze nebasobola. Ebbeeyi kiba kya bbeeyi, golobi tebakola ki? Tebamutendera. Ekyo ffe mmwe mwakituteekamu mmwe timumanyi otwagala ne gye tutali. Era tweyanziza Nalongo okutunoonya nga ffe tuli eyo tuli mu kamfalizani zaffe tukolere eyo mutuwa emirimu ab'emikolo batuwa. Kitegeeza abawagizi bagenda kulaba ekintu ekisingira ddala obulungi. Kuba tulina buli kirungi lwakuba tubadde tetukola ki? Tetwemulisa. Tusaba abawagizi mujje nga 24 Desemba buli kimu tugenda kukyuka entonola, tukyuke ennyambala, tukyuke entambula, stage, buli kimu si bwogambye. So bannamawulire kye tubasaba mugende mwongere okujulisa nga bwe mubadde mutujulisa nga ffe tetwejulisa. Nze ngenda kwebaza neyanzeka n'okwongera okubasaba mmwe mugende musaasanye ekintu kyaffe mujje mulabe ku bantu abapya. Si bwe kiri tweyanzanya tweyanze. Amanyi nze Bushington. Omukyala yenna bwe yantuukirirako emabegaawo nanyumiza idea ye nga ayagala nnyo concept ye nange nagirowoozaako ne mutuukiriza. So naŋŋamba alina ekirowoozo nti engeri gye tupositioningamu music wa Uganda maybe oludda ffe ennyingi tweletinga down, tulinda ba Jamaica, tulinda ba Nigeria, America, ne tubawa stage ennungi, ne tubawa buli kintu ekirungi. So naŋŋamba omanyi nze njagala kukola kintu kyaffe Abanayuganda nga ffe ffekka abali ku stage naye nkiteeke ku mutindo gw'ensi yonna. Omunigeria alabe nti
abannayuganda basobola okukola ebintu ebirungi yafuna platform yemu gyewali wadde David oba Wizkid ate bulimu bwensinga okumanya sonangamba njagala ojanjabazeemuko show y'omunnayuganda kandi kubikolera bantu balala nga bazze so idea ennungi nnyo nagibayinga era nze mwennyini ndifaani wa music oyo so ne mugamba ate ekirowoozo ekyo kyoletedde ate nze mwennyini kinkubye wala so nze ku board as the producer of the show kulwa ATS Productions era nga mbasuubiza nti bye mbadde mulaba nga bakola ku stage si bibi naye bigenda kukyukamuko njagala ove ku show nga naawe olabye nti abantu bano maybe waliwo levo endala gye tulina okuba nga tubalabiramu so saagala kusuubiza nti bigenda kufaanana nga bwe bibadde no but bigenda kukyukamuko ate saagala atwabwe akyuke sinti bagenda kuyimba nga Michael Jackson oba Beyonce njagala olabe mwami Haruna oba Hajati Stabua oba olabe Maureen Nantume oba Ronald Mayinja gwomanyi naye mu ngeri ey'enjawulo ekyokubiri muziki waabwe tubadde tukuze tulaba muziki waabwe akyusiza obulamu bwaffe tumutambuliddeko nnyo and I believe they need to get platform yemu tugane kwekubira tugambe bino tubiteekedde muyindi gundi ne gundi tugane kulinda lonki zaabwe ate tubategekera ebintu ebirungi bwebyo so nebaza bapromota bano bavubuka naye banjawulumuko ku bapromota betulina abakadde sikubye naye njogera mazima nti ekirooto kyabwe tekiri nnyo kufunamu oba oyagala ebyokufuna ebintu ebirungi obyereekereza naye baagala ekirungi bafaani b'abayimbi bano so baagala kutegeka kintu nga kisikiriza nga kijja mu value so mbadde mbasaba bambi mubawe support yonna fenga baproducer ba event tugenda kukola kyekisoboka kyonna okutuuka ku mutindo gwe baagala ne media mbadde nsaba bambi mubawe push eyo kino ekintu kyaffe kyebwala tetuyise CNN tetuyise Aljazeera tuyise mmwe betwetaaga okukola nabo so tukwataganire wamu tusobole okutuukiriza ekirooto kino naye nenaalongo mwebaza okumira pini bintu bino bijjamu akasente so webale kumira pini na kugezaako okuzuukusa oba ku shininga light ku music ono abaddewo ebbanga lyonna nga hajja tebakugambye nti munayigolo tebamutembeera so kino ekintu kyeyogerera kyokka bantu tukwataganire wamu tutuukirize ekirooto kino kibande bannamawulire mbalaba mulaba it's a very good idea it's a very brilliant idea so njagala tugituukirize omukyala wafuna olubuto olukuza myezi 9 n'abuzaala so vision yange nagiwa obudde nayisaga kipapira ate nga wogambye nti lwaki ntegese wano nkunnyonnyodde nti ekintu kye tuyinza okukolera artist ava e Bulaaya lwaki tukikolera artist owa wano ate nga they have good music abantu bano edda be baali bayimbiranga that time abamu ku bo they were not well off naye kati abamu ku bo bali well off kati olaba abagagga nga Mwami Hamisi olaba abagagga nga Kirumira tosobola kutegeka show n'omugamba nti kutwala ku Bad Valley oba Freedom City naye wootegeka show n'omugamba nti eri ku Serena ngenda kuwa VIP treatment aba kimanyi security olina aba kimanyi sound mulungi production nungi ekintu kyengenda okukola si kya bulijjo I want to guarantee ekyo kiddamu nti ekintu kyetugenda okukola mu sheeno si kya bulijjo production yaffe yanjawulo nnyo stage yaffe yanjawulo nnyo abayimbi baffe bagenda kujja nga bambadde bulala nnyo this is not that bali abayimbi bemuli used to ab'egyo emyaka it is going to be very very different njagala nkola ekintu but this show it is annual tegenda kukola muno mwaka gwokka this is my beginning but most definitely not my end ate ekinaddako kigenda kubeera much bigger than this so I promise you buli faani wa buli muyimbi ali ku poster agenda oyimbako eno show you won't regret I promise ekyasazeewo kino ekifo njagala kuwa abantu experience
nti bagenda eno show yange esoose bagenda kujja bagambe wow Nalongo did it. Let me correct you a bit. Ekigambo band music obeera okyusizza buli kimu era nga wemugambye nti we are celebrating Afrobeat nti buli muyimbi aliko eno line up music we ali memorable so tugaseemu Mujje and everything to bring togetherness. Ebyokwewalana I think we have outgrown tuli bumu ffenna wamu kubaze bwe nagendanga okumiitinga Ssekinoomu tebandaga nti waliwo obukuubagano ate era ne bw'obanga bwe buli tujja kuva ku stage nga ffenna tuli Basseruganda nga ffenna tukwatagana nga tutuuse mu muntu omu kuba tugenda kuba tukola ffenna year in year out Katonda atuwadde obulamu mwezi gwa kujjaganya ku celebrating aya. It's a celebration month. Tugenda mu festive season. Ate saagala sheno tugikube side emu. It is not just for the Christians. Abasiraamu tuwa welcominga, Abaseventh tuwa welcominga, Orthodox, Pentecostal, Omulokole, Omukatoliki, eno show ya buli omu. Ate n'ekirala, I don't think nti buli muntu agenda mu kyalo. Ne waba agenze mu kyalo, Nalongo agenda kakasa atasooka wano. Agenda mu kyalo ekiro nga shewe. Muyimbi aliko ne poster ali available. And buli muyimbi namutuukirira personally. Abamu nabasanga mu maka gaabwe, abamu nabasanga gye bakolera, abamu nabasanga mu kibuga, we met in different places. Naye saafuna kukaluubirizibwa nga njogera nabo because buli gwe nannyonnyolaga vision yange yagibayingirawo kyoneebaza Katonda. Ekibuuzo ky'obuuza nti ask a question again. Okay. Tickets za mitwalo 15 n'emmeeza ya miliyoni 3. Okugatako kati tulina alibad ticket za mitwalo 10. Weziri tulina ku cricket tulina ne physical tickets. Mmeeza y'abantu 8 ku miliyoni 3. Then oraisinze issue ya date. Nkiwana nyimba z'owulira nga si za leero. And two, this is not a celebration of people as individuals. The idea gyebantuza, it's a celebration of music. Okitegera, people die. Right now, tuzina ennyimba z'Abaradiant Vision naye omu yafa. Nkiwana tugeze mu Christmas period, ogenda kuyuliza ennyimba za Philip Daya, naye nkiwakunya abadde omulabako. Okitegera nange samba, wakati kiwantu oli mukulu nnyo. Okitegera. So, this is about music. It's not about individuals. Buli muntu alina ebintu ky'obuuza nti nzize kufunamu ssente empitemu. Ndabika bwe nabadde njogera obwasoose tewawulidde bulungi. Kino si kya ssente. This is a vision. I'm trying to put vision yange ne partner wange. Naye ne ssente ne wezijja tetubazigi. Naye era ne ssente era nazo tuzaagala. Era bannaye nga kakyogere ekya ssente munyambe mugule tiketi n'emmeeza. Temuswaza abasajja bali bano banja kyayibonze. Naye essente yes fine tujagala era yensonga lwaki tukola. Naye television yaffe twagala tugiwa amaanyi tugizaale. Tuli mu gizaala kati. So either way tugenda kikola kigenda kubeera massive. Era keko kenyini kubanga kibadde kyabulabe bwokyo okuddamu ekibuuzo. Ensi okusinga tutambulira nnyo ku bannamawulire bakola kinene okutinfluensinga. Naye musiki aba musiki ono kyetuliko leero kyakwawula musiki ku muntu. Twawule musiki ku muntu leero tuli ku Afrobeat. Kyetuli mu promoting abalala kyebabadde bayita band music. Ekintu ekisinga okutusanyusa oba ekisinga okuneewunyisa nti leero bwe mba nakuwulidde eby'eggulu bye nnina
bingi naye saagala tebirangira mu kino nti ebayo omuntu ng'ayagala the music n'asinga ng'ayagula nodadi mayinja ku music ng'ayagala music wo abantu bangi naye nti leero midiya bakwano baffe bakitandika mu ngeri bwetyo ne babalamu abayimbi amaanyi olumu ne bamalamu n'abaana abalinye that kind of genre amaanyi naye ate abavuzi ne basigalayo kubanga ffe obeera wawaka oba obeera otudde oli nakubira nagamba jangu oyimba empaka yange jangu oyimba eshow yange n'ogamba bannange abantu abaagala music afaanana bw'ati gye bali naye kye tubaguza ffe tugezaako okussa bannayuganda ku ttaka ffe tugezaako okussa music wa Uganda ku ttaka olw'endowooza gye tuguza abantu n'olw'ensonga endowooza esintuufu temugamba music yaggwako nomuyimbi yaggwako nomuyimbi yakolawo ng'ate abawagizi abasinga bakyali nja kuwa ekyokulabirako kya Muganda Minisita Kisebagwe abantu bangi baatugambanga nti music oyo yaggwako naye lumu bwe yategeka shoku africano Ssaabasajja Kabaka n'asiima najjalala kukivulu ekyo neza kimalamu essaawa nga nnya kati midiya yo yali esibiddeyo abantu abaagala bitatikayiro music eyabasibirayo nolwekyo nsaba nti twawulenga twagazise abantu products zaffe tumaketingenga ebintu byaffe bulungi music tebamuvaamu music osobola okuwumula naye tebamuvaamu music abeera music atusinga amaanyi era nsaba abawagizi bange bonna gye bali bajje bave ku music namwe mujje nga we muli waliwo omwami abuuziza nti ekipya kigenda kuba kiki ekipya tonnakimanya kubanga era kipya olwaawo era olina okukiraba kuwoluka kasente kino kyembadde ndaba kikadde then kino kiki kipya twongere okuzzaamu muziki waffe amaanyi tusemba promoters baffe amaanyi nsuubira nti ku mulundi guno tugenda kulaba tetulabangako neyaza neza nze ng'omuntu saalifirinze effect naye ekinnuma be bantu obutalaba birungi birimu ekyo kyendeeta kubanga ekintu kyendeeta kinene nange okunsinga twabanga n'abayimbi nga ba Mugezi Paul Kafeero ba radio baani era twabagambanga ebigambo byebimu ne tutasobola kufuna visions ze baalina kubanga ffe twatagetinga muntu bwe tunyiga n'omuntu ogamba omugambo ekyo mumalamu amaanyi tinja mugamba wakwako nja mugamba ekikootanyuma naye nga leero nga music we alina abawagizi bangi tosobola kuddira ozibikira ekirowoozo vision ya promota waffe Naalongo gyaleese olw'okuba bino bitwevuma olw'okuba nti abantu buli omu anoonya ekintu akumazeemu ate amanyi kubanga music kuvuganya business kuvuganya life is a competition kati buli omu alaba kyayagala okugamba ekinaakumalamu amaanyi competition yeeyitewo akikugamba nolwekyo kati gwe bw'otunuulira ekyo enkya n'otakola abakuwangudde kakati ebintu ng'ebyo obakwako music kubikiki si ebimalamu amaanyi ekimalamu amaanyi next generation efunye eki kubanga kyenkola kiri beyond my life span kati kyo kyembanwanirira ngambe nedda buno obulimba bwa kiseera abantu bajje balabe ekituufu then osanga wanabaawo ate n'omwana omutapiikinga nze music okusinga bwe nayagalanga yali wa Mugenzi Elisha Mawambala eriyo abatamupiikinga naye nze yankolera era mu ntalo ze yalwananga tiyamanya nti eriyo nze gwakwata ku mutima leero bwe ntambulidde mu kkubo lye nfunyemu maybe waliyo n'omwana omuto agamba nti nze ebyo bye bagamba si bye bituufu eriyo omuntu gwennyimba nekwata ku mutima ganze si bye bituufu but I want this kind of music so awo bantu benfaako era nga nsaba namwe bannamawulire mutukwatireko okukyusa endowooza eyo mutukwatireko twawule omuntu ku product ye
tusobole okusigaza product omuntu ne bwaliba nga mweyazizza. It's going to be an experience. Yensonga lwaki towagira munayinganya munno n'omuwa sente ezo? Nigeria tubala air ticket. Nigeria owagira ticket. Yes, what a support is, that's not support. Esente ogifulumiza mu nsi yo ogitutte mu nsendera. N'ekirala experience eno kyembadde soogedde ku bantu kyebagenda kino ky'abantu bagenda kujja kyebadde sibagambye bano abayimbi baffe bonna since it's a festive season bonna tugenda bagenda ku stage bayimbe wamu. They are going to give you an experience. Tugenda kufunayo oluyimba abayimbi bonna babiyimbe bonna ku stage. Ekyo kirepresentinga togetherness. Lastly, okutegesa nkikubuuze ozze mu industry neruba promota abatali bangu ozze kutegeka mu ndongo nga tebakkiriza. Ndi wa mukisa nnyo era nkiddamu nti ndi wa mukisa nnyo nti nkwatagana n'abasinga gwe bomanyi nti bamaanyi mwana industry tukwatagana. Yes. Bana semumala promota manyi. Kirize mukyetekemu mukimanyire nti n'ebintu ebyamulirira byakali kitegeeza nti ffe tusobola obeera eno nga temutulaba nyeeno kuba ndagambye ekyedde ekibeera kya beigole tebamulaki tebamutembeera naye abantu bootegekedde basobola otuwa miliyoni nga 4 ku mukolo just akulabe omuntu omu kitegeeza abeera akwetaaga naye nga tamanyi wakusanga. So naalongobeera mumu abantu bootegekedde batwagala tebamanyi watusanga. Tusaba mu tuyambeko nabo bafune chance bajje batulabeko wano kuserena balete tuwanga sente milioni 3 tulabire ku mikolo. Nze mbasaba obuwagizi bwammwe nti tuli bakabi temweraliikirira abantu bwe bategekedde banoonya watusanga tebamanyi wakolaki watusanga. Nzuno mbalezi